Kale, webale nnyo ku subscribinga wano ku The Buzz UG and olunaku lwa leero tukomyewo nga twagala kutusaako biki ebigenda mu maaso wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda. And of course we are going to be starting with what is happening in the current events. Yes, wobanga oli ku social media, I do believe that you know what is trending right there. Olunaku lw'ejjo Honorable Nambooze happened to be on NBS and the show is called Barometer Akasameme. It is hosted by Zambale. I think it's called Zambale Mukasa. Yes. So ngabo chimanyi bulungi nti engeri Balaam jakulamu ebintu bye man is in politics, alimu politics, alimu entertainment, tategerekika. Yeah, so of course Nambooze happened to be like a onosobola muita a useful idiot, and it is trending so big time, very very seriously on social media, and people are like, hey Nambooze omusajja wamukoze echi. My guy Mario, how are you today? Clear blood. What is today? Clear nyo. A useful idiot wakiwuliddeko ku social media. Okirabye nga bwe kitambula kyo muliro gwa maanyi maani. Era kituufu kimusanono omusajja kuba maani. Omusajja Balaam simanyi ebintu by'obufuzi abyesiba mutabisobola. Ne musomero gye yasomeranga. Omusajja taberangako class monitor maani. Naye kati weewuunya ali ku set. Olinga mu followinga nnyo. Ono omusajja ali ku set ne banambooze aba masterings akazanyo k'ebyobufuzi. Yab man abadde tasobola kumalako. So kati ugamba ndi mugwanide okubera okumuita a useful idiot. Yeah man, agende mu bintu bya entertainment byasobola byokutegeka ebivulu. Actually Nambooze yagambye nti ali supposed okubera ku uncut sabula. Yep, era kyeyo kyennyini Balaam ye muntu asobola okubala show nagamba nti tugenda kola show tuletani nakibala ne kiyita mu bulungi. Naye bino ebintu bya politics taberangako chairman w'okalo tabimanyi bino just abyeteeka mu bweteesi. Era man ayina okufuna jagwa mani ayina kwetereza abere clear. Yoyo Balaam waffe banange simanyi oba ocholo zao naye nga kyekyo kiriwo ku social media kitambula nnyo ku social media naye nga anyway wawulidde about the death of one of the members of parliament, you can call her a loop of faith, from Palisa district. Yes, she died at the age of 37 years and bagamba nti her death is related to pregnancy complications and also COVID-19. naye nga bano bakyali mwana buli muntu afa bagamba nti COVID-19 era bwe tuvaine tubagamba nti bana abasajja batuzanyira ku bongo ne mugamba nti ate byetogerako tetubitegeera okufana kuliddeko bambi kibinyo tubasasiddeko aba family ye kibinyo naye ate omuntu ndoza bano balinda omuntu namala okufa mu ddwaliro akati otumuwandikeko nti yafudde COVID-19 balinda buli afudde mu ddwaliro nga balyoka bajjayo report singa batulagako ku results ne tulaba nti kali positive wali awo tuba tukakasa nti yafudde COVID. Bano bamanye ekintu bamanye kukizanya wabula nze kye balina otukakasa muntu aba mulwadde nga yakayingira mu ddwaliro bamukebere bajjayo nga bukyali bagambe nti banayi ono twamukebedde ayina obulwadde bwa COVID-19 kati bwana bafudde ne bavaayo tugamba kituufu kuba twakitegererawo mu kusooka naye ekizibu kye balina omuntu bwafa ne balyoka batugamba nti yafudde COVID-19 man balina okwetereza aba family eyo eya Honorable Faith Alupo now the late tubasaside nnyo banange. We pray for the soul of the deceased. naye nga muganda wange obubenje nga buli serious kati the other day tulabya akabenje ka claims more than 6 people ku northern bypass and in most cases obubenje tuterabula nga when we are bouncing into the festive season. naye nga kati obubenje buli serious my guys. What is the problem? Mani bano ba driver bavugisa chimama bavuga speed ya manyi. Sitetumanyi waje ba rushinga wa. Driver bachimanyi nti motoka inamo bulamu bw'abantu nga 20. Nebo laba speed javugira kwe motoka. Ne weewunya mani. Kyekivulako obuzibu. Abamu bagenda ne basoka ne banywa ebintu byabwe biragalagala nagenda ku steering wali. Kitegeera. Oba olusi blood wa muwadde. But I thought that is the role of police, traffic police. Nga tulina traffic police kungudo. We shouldn't be hearing of that. Bana basajja abavugira wano ku ngudo zino bamanyi enfo eziberamu ba traffic police bamanyi okwewoma ne bayita wa bali ye embeera gye tulimu naye ndowooza aba driver mulina okumanya nti mwetereza obeera mu motoka nga olinamu obulamu bw'abantu bangi abantu balina family zaabwe abantu balina abantu ababa dependingako kati ndowooza mulina okwetereza
bobo inako yagala okunywa musoko okolo mulimo manye toli kukubo oli wako oli mu restinga oli okonyo bonyo kabiyako naye ngo oli kukubo kiba kibinyo yep yeno je baita the Buzz UG tuchali wano nga twagala kutegeza biche bigenda maso wano mu ggwanga lyaffe wabula tukugamba nti subscribing osobole kubanga otegera buli kimu ebya entertainment ebiri mu current events byonna tubikutusa kwano ku the Buzz UG wabale nnyo